ko jako akawuwo. Mu kugezaako okuwakanya enjogera egamba nti basiima ogenze abakulembeze mu division y'e Nakawa nga bakulembeddwa mu kansala Kajubi George ow'omuluka gw'eruzira bawadde bannayuganda amagezi okukomya okwetuulako wabula basitukiremu okukolera wamu basobole okwongereza ku nkulaakulana ababasookawo gye batandika. Bano basinzidde ku mukolo kwe baweeredde abaaliko abakulembeze b'e Nakawa ebirabo eby'enjawulo omuli ne certificates nga babeebaza okuteeka ekitundu kyabwe ku maapu era nabo ne beeyama okukitwala mu maaso. Tusigadde nga certificate zibadde zikoganalizinga abantu abali special abantu abo tubadde tubawa ebirabo nga tubeebaza olw'emirimu egy'enjawulo gye badde bakola. Emirimu egyo mubaddemu okukola bulungi bwasi bubaddeyo okulaba nti abaana b'eggwanga basoma security. Mpaata Charles ng'ono yasooka okuba ssentebe w'eruzira mu 86 era nga y'omu ku basiimiddwa annyonnyodde ebintu eby'enjawulo bye yakola nga kyali mukulembeze ekimuviiriddeko n'okusiimibwa. Nzi yasooka okubeera chairman ow'ekitundu kino 86 nga movement yakatandika nga tewali bibiina era n'empeereza nnyo Luzira parish. Nemba ku Luzira parish nengenda ku Nakawa division nga kansala abasookera ddala era bwe tubeeraawo nenfuna omukisa nengenda n'empeereza ku Tender board eyasookera ddala mu Kampala era yakola ebisanja byonna ne bimalako nga twali mutawaana. Abamu ku bantu abataweereddwa birabo era batasiimiddwa ku mulundi guno nga kwotadde n'abakulembeze abaliko basabiddwa okulabirako abo basiimiddwa bye baakola olwo nabo basobole okutambulira mu layini emu gye baayitamu basobole okusiimibwa omulundi ogunaddako. Tosobola kulya bigambo bikusiima satifikeeti egenda kuyisaamu abantu amaanyi gwe naawe atagifunye leero gikolerere osiimibwe ate engomba muntu mubi nnyo kati sebo nsonje egombi era lulibeera olumwona ku lumu nga nange mpita. Abamu ku basiimiddwa bagamba nti bye baakola okuli okufunira abantu emirimu okuyonja ekitundu okukiteeseza obulungi awamu n'ebirala bye batuusiza ku kkula lino era ne basaba bamusaayi muto okubalabirako. Certificate eno gye bampadde aba KCCKK team yankunsiima kubanga ngezaako okufunira abantu ebyokukola. Natandikawo ekibiina ky'abakazi ne bafumba emmere y'emikolo. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.